Dear Silas, gwe muzira wange gwe manyi akyali ku nsi. Leero nsazeewo nze mbake ekalamu mbisse wansi nga bwetwatera okalanga rap class. Watuyigiriza obala beats nga zi Encesence ne gaalo naye enaku zino omukwano gwagenda. Bwe nkusanga kukkubo nkuyitako ngenda. Ye David gyeyalaga simanyi oba alidda. Musubwa ku Sunday ng'ateredde mu nsonda. Twandizeeyo Makindye ne tuba fembi. Gwe mwaka gwa 2009 gwali gwa nkumbi. Twapoota ne munegaalo ku nkambi. Ati class ebisige byali bya Xubie. Jjukira muli haaso z'ekirabo ne bibbi. Bwe yakuba omuceere sikatamera entumbi. Waba kitaffeefe nabwe twajja ku nnyumba. Oluusi twayomba olumu twalwana nga tukuloopera obusonga bw'embwa ng'abaana tetwegaana. Oluusi twakuleekaanya nga tukusaba otuwa obuvaazi obwali obw'erinnya. Rewrite borders obuwojjolo nga twalinnya. Twalina erinnya mu city bukirabu rouge anti nga ndi ku duty. Every Tuesday gonna gaali mazima ekituufu gaalo bwoyo raja ne sikaki nga nchoma. Jjukira mu time nga ne mugagga bwali ku sitesi ne emi nga mwankuba olwali. Blaze tali Kampala simanyi nange gyali. Mimi ne Grace bakutumidde gye bali ne district ati Maria kyakola ez'akabiru ga flow ame. Mu city lyejje ly'ababi z'ensigo ziwasiga amakungula k'ebengabo ekutte luga flow ye yataagala balabe bo. Kulengera ku kitabo okyali byantalo nnyo tufumbira kakikiifu ng'oluddewo nnyo tulinze naffe bwaffe tubupanze bulinze. Osumulule omuliro tuguzze like father like sani siva ku puleni nabano bwendi omulama kwendi nkyakuba pulani sonda jani nange ntukeke New York omu DC mufiri ne Connecticut ngendeko ku Trinity nkukoneko ku simu yo nti hello babs oli wayingiddewo mu Vancouver ng'omutambuze the world traveler yeŋŋombo kwesiva ngambiraho lashiasi the war is over wagwako ku buloka mbongeko nga gwe yazaala nigozadde akubaluga ate naafuna ekitiibwa yozisinsi yansigadde nze Bana Mutibwa.